Okay. Somuli mu Luzungu Buganda. Nfukamire. Okay, osiibye otya nkyala Oliver Nakakande? Siibye bulungi, osiibye otya? Biri biti eyo? Birungi. Okay. What have you been up to? Wadde otubuzeeko? Ambadde ku bingi, sookera ddala ndi mu kusoma, ndi kukola masters yange, naye nga nafulumiza n'akatabo kange, so bye ndiko right now. Okay. Yeah. Okuggyako okusoma, what else have you been doing in the UAE? Modeling, ndi model, ndi fashion model. Abamu batuyita influencers ennaku zino, but me I'm a model, and I do work with another organization, just kwogera wano, and then my foundation as well, the Oliver Nakakande Foundation. Okay. Yeah. Abantu abeera modeling abamu bagamba tebiriimu ssente. Obifunamu? Nze mbifunamu. I thank God mbifunamu kubanga mu kusookera ddala tebyali mu ssente, sijja kulimba. Emirimu egimu bakuyita ne bakugamba jangu naye ne batakusasula, ne bagamba ojja kuzimba portfolio yo, naye gy'okoma ogizimba n'okusaba Katonda ku opportunities ezibaamu ssente. Okay. Okuva ng'okyali muto, ekintu kino ekyofuuka miss walinga okirowoozaako? Like nogamba njagala lunaku lumu mbeere miss w'eggwanga lino? No, saakirowoozaako nnyo kubanga ndi muto, abandi okumpi basinga okukirowoozaako ne bagamba olabika oli muwanvu, I think osobola okubeera miss oba model or something like that, naye nze nga nze omuntu saakirowoozaako naye n'okukyagala sikyagala. Okay. Batugamba ali back ng'okyali mu ssomero weesimbawoko in your form 4 like that? Yeah, nesimbawo at Helm High School Mukono, nefuuka prom queen. Then when I got Umkat, nefuuka Miss Umkat, that was 2014. So kibadde kize kinoonya until I was like, you know what, let's do it for Miss Uganda. Okay. Yeah. Ogenda Miss Uganda byali bitya? Wabiraba n'oteekayo empapula oba someone recommended you n'ogamba I can do it? You know, actually, ekiri funny, mukwano gwange ye yabiraba. Nangamba, Nakakande, this is your time. Bw'oba totaddeyo forms zo toddamu okwogera nange. In fact, nali siriiwo yagenda n'apickinga forms zange n'azijjuza n'azitwalayo ne mugamba ogenda zisayininga otya. N'azisayininga ye mwennyini kwegamba yalina okukkiriza kungi nnyo mu nze. So bambi yanyamba n'abiteekayo nze I just showed up for auditions. Okay. Yeah. Oba Miss obufunyeemu otya mu ngeri ki? Bwa Miss Maina wentandikira mbufunyemu ebintu bingi. Naye singa ddala nfunyemu emikwano. Funye emikwano mingi nnyo, funye connections nyingi nnyo. Omanyi bagamba waliwo enjogera egamba mu Luzungu nti your network is your net worth. So nfunyemu network nene ate eri worth a lot. So kye kintu kye nsinga okufunamu. Naye nga nfunyemu n'okuba nti opportunity okuddiza abantu because tuba tutambula ensi Uganda yonna, and then even n'okuba nga namaliriza reign yange era nembeera nga nkola emirimu gye gimu, so nfunyemu ebintu bingi. Okay. Bw'ofuuka Miss Uganda bagamba emmotoka naye mbu bamanyi bazibajjako. How is that? That's not true. Si kituufu. Nze emmotoka yange ngivuga era abansanga mu jaamu w'e Kampala mundaba ngivuga emmotoka yange. Bw'oba wakawangula tosobola kugivuganga gwe, baba bakuvuga management, but bw'omalako reign yo emmotoka yo bagikuwera, emmotoka yange njirina nze ngivuga ne bakwini abalala bazirina. Okay. Apart from emmotoka, what else do they give you ng'owangudde empaka z'owa Miss Uganda? Batuwa ebintu bingi, batuwa scholarship mu aviation school, batuwa offers nyingi from spas, bintu bingi nnyo, but ebisinga obikozesa there and then, naye emmotoka yo yeriwo until now. Okay. Yeah. What are some of the challenges zasinga okunyigirizamu bw'obwa Miss nga tonnafuna ntebe even after ofuna entebe? Nga sinafuna ntebe saalina nnyo bizibu, nali very private. Naye we nafuna entebe bamawulire mutandika kutunoonya mutumalako emirembe. Naye kati nabamanyiira kuba emyaka giyiseewo. I think nze nga nze nali so private, kati okunyingira mu privacy yange kyekyasinga okunyingira. Then n'okukola n'abantu abali unprofessional nakyo kyanyigamuko. But besides that, I enjoyed my reign. And I'm still enjoying my, after reign. Okay. Would you advise someone ogenda yesembe okuba Miss Uganda? Yes, absolutely. I do advise. Bw'oba oli muwala ng'oliyo ng'owulira kyekirooto kyo, abamu bagamba olina okubeera ng'oli muwanvu, olina okubeera simanya ng'oli katini, tolina kugejja, simanya tolina kukola biki. But really, wawulira nga kyekirooto kyo, go for it. Tolina kubeera ng'ofaanana nga nze, oyinza okubeera ng'ofaanana nga ggwe nga bw'ofaanana. It's okay, just show up. It's all about having confidence, wekkiririzeemu, and then, you never know. Okay. Are you married now? No, I'm not. I'm not married. But I have someone. Toli single. Siri single. Sinoonya. Sinoonya. Omuwala omulungi nga nze ayinza okuba nga anoonya sinoonya. Tekisoboka. Essaawa ena tugenda kuteekako empeta. Inshallah. Tulinde. Mulinde. Muzungu Muganda?
mujja mulaba mujja kumulaba gyali ajja. Okay, batugambye nti owandiika obutabo. Tell us about akatabo The Escape. Akatabo kano nga bw'okalaba ke katabo kange akasoose kakwatagana ku bakayita The Escape, how I ran from shame to fame. So abantu bayinza okuba beebuuza what kind of shame did she run from and what kind of fame, because I'm not the most famous, but my story here can be bulinga testimony. So I wrote to inspire omuntu yenna ali eyo, omuwala yenna ali eyo nga ntunuulira right now n'agamba I think Nakakande had her life figured out. Yeah. I didn't. So I started from somewhere and I made a lot of mistakes. I got harassed at a certain point. I got bullied. So byonna ne mbiwandikako mu katabo kano, so musobola okukanoonyako, kali ku Amazon era kajja mu stores wano e Kampala, tugenda batubagamba very very soon. Kagenda kuba ku mitwalo 4 gyokka. Okay. Sex harassment, how did it happen to you and around which age? Omanyi sexual harassment, like nze experience yange zibaddewo like almost throughout my life. Naye mu katabo kano mbesinga from when I was a teenager nga nkyali muvubuka until now basically. So ng'omuvubuka bye nayitamu naye sigenda bikuwa byonna kubanga olina bikuwa tojja kasoma. So njagala okasome okanoonyeko omanye kiki nasimatuka ekyo ani yali ayagala okintuusako mwali muno namutaddemu mwebali naye nga batugamba mwe ebiri bingi in fact newofuka Miss Uganda we face this a lot byonna nabitaddemu muno mukana akatabo so mukanoonyeko atanaba omuntu omulabi mutemeremu wafuka Miss Uganda byabiri bityanga sex harassment yali mungi No, kati kangambe nti tuli mu industry eri sexist. Oba nkyogere ntya mu Luganda nti ey'okwegatta ennyo. Ekyo ate kibulikika bulala naye tuli mu industry eri sexist nti abakazi batulabanga objects sex objects literally. So wofuuka public figure oba webeera mu public eye, especially webeera Miss Uganda, buli muntu aba akulaba mu kifaananyi kye. Ate kyakakyuka right now tugezaako kikyusa kati nga nze ndi mwogezi ngezaako okukyogerako ennyo nti okubeera Miss Uganda we are just representing our country. Tukola emirimu gya bwannakyewa, humanitarian work, but we are not here to promote anything that has to do with sex. But some people ekisinga okwasa ensonyi nti bakirowoozaako mu kifaananyi bwe kityo, which is not true. So of course era wabawo abantu bagamba Miss Uganda nze nja kuwayo bweziti, you know, but this is not what we are here for. Ojeke wange, you know, but especially me, I'm not here for this, and I really wrote about this in my book. So mukanoonyeko mbisome bye nayitamu. The Escape kawedde ogenda twongera akatabo akalala musooke mukasome mumpe reviews mumbulire kali katya story mugitutte mutya awo tunalaba Katonda kyanabasazeewo batubongerayo akatabo. Manyi Abannayuganda temwagala kusoma seriously temwagala nnyo okusoma butabo. So akatabo kano nakakoze nga katini nga wokalaba obeera osobola okasoma ne lunaku lumu naku bbiri oba okamazeeko. So emukasoma ne mukamalako ne mundaga reviews, maybe I'll write another one. So sente batugamba Miss Uganda wemufuuka mugenda mu charities kati otunda obungi sente ogenda ziyambamu nga mutera okukola. Obutabo bwonna bwe tutunda profit yenna agenda mu Oliver Nakakande Foundation. Tuyamba abawala especially ba teenage moms okuddayo ku ssomero. So profit yenna 100% ezigenda okuva mu katabo kano zigenda mu foundation. Si zange zakulya. Nga tumaliriza bugamba kibo abaana bawala bali abato abatekirizaamu ababeera nga wasanga ebizibu agwamu amaanyi. I think kyenyinza obagamba nti obutekirizaamu it's like it's a stage in life. Oba oyinza okubeera sijja kugamba nti nange ndi perfect waliwo embeerawo ne doubting negamba oba kino kyenkoze kyekituufu oba you know newe doubting sometimes kibaawo. So njagala mukimanye nti it's human doubting yourself. Having low self-esteem, but also at the end of the day, okikwasaganyiza otyo ogenda kuyimirira otya. Bw'ogireka low self-esteem nekuza wansi kitegeeza nti tojja kugenda mu maaso. Naye bw'omanya nti this is just a part of my life, and then how am I going to react after this? You stand up back again, gain confidence and show up. So I think this is